Let God help you in 2022. Otegeere. That you may understand. Otegeere. That you may understand. Otegeere. That you may understand. Nti okuwaguzaakwo. That your breakthrough kwese mu kuleeta solution ez'ebizibu by'abalala. Is hidden in bringing solutions to people's problems. Tewali akitegedde. Nobody understood that. Wali okitegeddeko ni sente z'omulembe guno zeekwese mu solutions. Did you know that today's money is hidden in people coming up with solutions? Kale singa nnyina engeri gye nfuna akajambiya ne nkubajjulamu omutwe ne nkikuteekayo ne kiyingira eri munda. I wish I had a way of splitting your head and placing it inside your brain. Kubanga olunaku lw'olitegeera ekyo. Because the day you understand that, toliddayo kwavuwala. you will never be poor again. Bangi kumu ekyo baavuwaza. Some of you are poor. Bangi kumu ekyo baavuwaza. Some of you become poor. Whatever you call your job. Ekyo kye muyita omulimu gwammwe. Whatever you call your job. Ekyo kye muyita omulimu gwammwe. Is not anyone as the solution. Tekirina kizibu kya muntu kye kikolako. In other words, you are not solving any problem. Katolina kizibu ky'onunudde. Any job that is not solving anyone's problem, omulimu gwonna ogutaddamu kizibu kya muntu yenna, you are still in a rehearsal. Oba okyali mu byakusaaga. Oli mu rehearsal. Oli ogezesa. Nsaba Mukama akumbikkulireyo ekintu. I pray God reveals something. Katonda akumbikkulireyo ekintu. That God reveals something. Ng'ekyo ky'okola. And that thing you do, you are solving somebody's problem. Oba okola ku kizibu ky'omuntu omu. Wali awulira? Has someone heard? Lekera okukaaba n'abakaaba. Stop crying with those who cry. Tokaabira bonna bwe bakaabira. Don't cry where they cry from. N'abakaaba gwe tokaaba. As they cry, don't. Bw'oba okaaba. That as you're crying, kaaba nga bamuliraana nga bakaaba. Cry just like your neighbors are crying. Bamuliraana b'ennaku zino. The neighbors of today, ng'ofiiriddwa. when you lose someone, tolowoozanga nti akaaba akaabira ddala. don't think they cry for real. Bamuliraana abasinga obungi akaabyako eriiso eri. Many neighbors cry with one eye nga bwe yeetegereza. as they are looking. Era akubuuza mpolampola nti okuziika kwa ddi. And asking when is the burial. Ng'ayagala kumanya asuubule embizzi mmeka. They want to know how many pigs should they buy. Era ogenda okuddayo okutemya ng'atadde wali embizzi ebbalibbali. And as you look closely, they already gather their pigs aside. Gwe woolaba olumbe ye alabawo business. Where you see a funeral, they see business. Ayagala n'okumanya abantu bagenda kuvaawa nawa. They even want to know where people are coming from. Ogenda okuddayo okutunga nga bamuliraana ekkubo erikyama emulumbe nga wonna bajuzizaawo akatale. By the time you realize the way to the funeral is like a marketplace. Nga balinga baga nti ayi Mukama Katonda singa nenkyo oleeta omufu omulala ku So kyalo. like they are saying, God, tomorrow bring another dead person. Kiki kye balabye? What have they Gwe seen? woolaba omulambo balabawo business. Where you see a dead body, they see business. Nsaba Mukama Katonda akubikkulirenga. I pray God reveals to you. Abalala bwe balaba omulambo. Where other people see dead bwe bodies. balaba enzikiza olabewo Where omusana. they see darkness, you see the bwe sun. balaba ebitasoboka olabewo ebisoboka. Where they see the impossible, see the bwe possibility. bagambira nti tebisoboka gulabe nga bisoboka. Where they see impossible, see possible. Abantu nga bonna bakuba emiranga gy'enjala. As they mourn of famine and hunger, bonna bwe baali bakuba emiranga as gy'enjala. they were weeping because nga of hunger, kyeya. it was drought. Isaaka n'asiga ye mu nsi eyo. Isaac sowed in that land, ate nga tewali asize. and no one else had sowed. Ekyamuleetera okugaggawala abalala bonna baali babivaako nga bonna bakunga kyeya bakunga njala abamu basenguka abamu bagenda Misiri n'alima nga ye yekka mu regioni namba yekka y'alimye. What made him rich is because other people were running away, complaining, crying of the drought and the famine. So he's the only farmer who planted and he made a profit. Guno omwaka bw'obanga onoosima oluzzi So olulala if you are to dig a new well this year, beera strategic. beera n'obukodo kigenderera. Beera alina eriiso erimagaamaga. Be one with a sharp eye. Tunula mu mbeera y'abalala. Look in people's And situations. see what the opportunity is. Olabe omukisa gw'oyinza What is okugyamu. the opportunity in that situation? Mukisa ki gw'oyinza okugya mu mbeera eyo. Bana abakafiiri banyiiza. You know the non-believers can really Ensebe anger. kunkumuka ng'efa covid nga baliya vaccine As- kola billioni za dola. People are dying of the virus. They are coming up with a vaccine to make money. Tibali Millions. mukaaba nga gwe They bw'okaaba. don't cry like you do. Beeri bali mugamba nti ayi Mukama They Katonda. are saying, oh Lord, Wali otanoleta covid. it is good you brought COVID. Bagambyeko ne bakaaba nga ne bw'okaaba. Do you think they cry like you do? Lekeraawo okukaaba n'abakaaba. Stop crying with those who cry. Laba omusana abalala bwe balaba enzikiza. See sunshine where people see darkness. 2022. 2022. Wulira kanjogera ekirala.